ekyo kijjeewo nti byaffe ne maama bintu byange sente z'omwana bintu byange sente z'omwana teri yali ampadde ku ssente balina obukakafu nti bampa ku ssente tulamisa twagana ajja ku ssente mpitirivu esali ntono wano Uganda mulimu kigwa ku mwezi ssente zonna ate ettaka ligenda okukwata otulage wajja ssente ezo anti era ssente ne oba ozijja ku ssimu teziraga ani yazijjayo webali bajja kuziwa abaakulabanga ng'ozijjawo webali abagamba nga guwazijjangako wate maama mukadde anajja n'ayimirirawo n'oli n'ayimirirawo n'obeerawo n'omuntu omulala nga basatu bona bona ogenda kubeewakana akaabi naye bulaya nti yampadde nalinnya nange nkaabi mama bulaya naayiwodde owe kesi tewategedde gye bazigula genda ogule keesi omuteekemu maama mbwaze okumbikira genda omuteeke mu keesi muteeke mu keesi. Omuganda agamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa mbadde ng'enswera eyagadde obbaagala naye temunganyiriza naawe wandibadde enswera eyandyagadde omukadde ono kubanga ebintu gye biraga obanga omanyi bulungi amateeka biyinza okuwanvuwamu ddala omuvubuka ali myaka gyange gy'ozaala nga tuzembya ddala wamwegombako ki? Amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala lya infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli bagamba eriiso ly'omukulu waddugala we wakola ki we walaba naye ate ne bagamba be baganda be bamu ne balutuukiriza nti ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina kati mukadde ono era ndowooza bakadde beetegerera bakadde n'abakadde nagezezaako okubanga muyinyula nga mugamba munange maama gujja kusinga omwajja kusibira bwerere onyigire bwerere munange maama tule ku mmeeza naye singa muzeeyo oli kyatutte kwogera bigambo ebyo kati oli ali amuwa amagezi nga yamugamba nedda osobola okuzeegaana n'ogamba ezi zaali ki kati ye oli awa by'oli kubanga n'okibanga mukadde kimulidde y'oli tekimukola ki tekimulya tekimukwatako okitegeera ye azilongeza asigaza ebintu bye okitegeera naye bannaye mwe bale kutusabira olutalo tulukola ki tululwana n'ekyenyinza obbagamba nyinako engeri gye nayiseeko eyewa lwasa mpola mpola tuyitayoko mpola mpola n'obaako kyokola ki ebintu tuba tulina obbigira obbikola ki ene wona kino kankibagambe baana ba maama eno ensi mugiraba abagezi bokka be bagibeeramu ate eno ensi yampaka ate eno ensi kugamba yakwekakamu abamu singa twagivaamu dda tugirimu lwampaka ate tukyagyekakamu kubanga n'abatuuga tebatudde emirimu ne bagyonoona n'ogutana kiwali okoze so baana ba maama nze munoonyeko mbawe ku ggezi omuntu olina okwebeereramu maama ng'oli eyo obadde otidde okujja wano oba nkuviire nze ntule mwaso noonajaawo nja kujjawo maama naye sobo maama oba okyalina akabi nakakomeeri bannange abaana betuzadde nabo batufuukidde ensonga mukama kato mwana wange mwana wange toyomba bwotyo ennaku ejja ali kati maama yakkakkanye nga bwe nakugambyemukko maama yakkakkanye kakati omukulu ye nga tajja tali weeningi kujja mukulu mbadde njogeddemu naye ajja biki ebivudde mu kulonda agambye yajja kweyogerera ajja yeyogerere tulabe so tana kyakugambye yakugambye ajja kweyogerera naye geno mugamba yangu mugamba yangu yangwemukko lwakadde tufunze
munone kubanga ajja kudda eyabala ate genda omunone muleete amaaso okome wane no wa kamera yaffe kaakati mu byonna katulinde omuvubuka ekigenda okumuvaamu naye ekintu kya byonna kasita ye maama akoze eki alinganga akkiriza naye ajje bambi olwakadde ajje maama muyaye yaye naye awulira n'okuswalaswala kuba yagambye kati omwana agenda mugamba atya nakola bwenti naye kigamba awulidde kya mukulu munne baabo naye omuvubuka muto bali myaka ng'emeka naye maama mugumu baana bebutuli kati maama ye bbomu maama ngaatutudde wala taata emboozi nakubeera bagita gyakwogereza akwatiriza mpola emboozi bagita batya eyo yakulwanirira tulako wano taata yakulagiriza emboozi yokulagiriza tugenda kugisobola munnange oli otya mukama wange oli okay akantu kano ngenda kuyetaaga just si mu bubi oberemuko naawe kaakati tumaze okwogeramuko ne maama maama natuwulira ekituufu byonna kati tulinga nga batuuse ku nzikiriziganya kubanga maama asazeewo okwetondera mutabani we era akkiriza buli kimu ekyaliwo bakkaanyiza wabula nga mu kukanya kuno naawe obadde wetaaga okukola ki okubeerawo katonda abeeranga mutabani we kubanga taata muto ntaseka naye gwe totegikyagindi kati era kyasigala kitaawo n'ekitiibwa olina okikola ekyo tokifaako n'ekitiibwa olina okukimuwa nga taata ebyo nga bivudde ku tewemulugunye ebyo nga tubitadde ku bbali ate maama yatuuse ku nzikiriziganya kati taata muto maama asazeewo okutula ku mmeza n'omwana we era yakkiriza nti sente ezo zatukira ku ssimu ye naye agera ekintu ebeeranga mukowukoowa gweri mu kagundi wabeera walako mukatawuni gwe wagendanga n'ojjangayo sente ezo naye ate era sente ezo mwine ebintu bye mwateekawo kale nga byammwe nga mmwe mwenna naye kati omwana naye alina kuba alina okufunirako kubanga yamenyekanga nazo ebintu ebyo okugeza nga ki etwateekawo waliwo poloti eka 2 n'ekitundu era baagitulaze twagirebye weeri aba ku kyalo era ne bagamba emu kuseneza ki zoona omwana waliwo n'obutundutundu obulala kale nti waliwo wahandikawo mobile money nze endagaano yazimuwadde nga ziri mu mannya ki ez'ebintu ebyo baabimulaga bulazi mu maaso tebunakulaba ku ndagaano kati kino olwo aba tamuwadde kati kiri bwe kiti tetunakulaba ku ndagaano manyi sagala kubeera naye ffe batugamba byebimu ku byemwagula esente zange nze manyi nze fanyo abantu ekitiibwa kasansi mubanga taata kati mu bufunza okukola mulimu like okukuwa kasente teweetaaga manya mulimu gwenkola ekizibu kyenfunyemu ekiraba nti gwe oli mugumumu n'okusinga maama kubanga tetuze mu mbeera mbi tetuze mu bubi wabula mu kutuula kukaanya kutegeeragana ng'abantu ab'awamu kubanga saa zino oba olina mukadde maama onaabanga mutabani we naye kati kambeko jasi kibuzo kyenkubuuza okedde ku makyo zadde omwana wo agenza akubye ekyeyo alina sente z'aweereza mu bugubi yina akumyewo mulwadde takyasobola kukola kyakasita kaba kakozesebwa mwana wo owulira otya nga yaziwa nze yaziwa maama we oba gwe oba maama we kino nkwa kyakulabirako nti singa oba olina omwana wamuzaala oba aziwadde ani oba aziwadde ani era abeera alina nnenya gwe yawa ssente ze tekiri ku kyakunenya muli mbuuza owulira otya oyinza kuleeta omwana wo ayisibwa mu mbeera eyo ndiwulira nga nkituuseemu
ali gumiti. Taata kino kibagamba okubeera gumite naye wagumite okusikubera gumite obo bubbi bufere buyaye bugumu omubbi bakugamba bamugumu ne bamukuba omutwe sigala gamba sirimu ate nasigala mulamu abanga musota era kyemmanyi mu kusembayo nabagamba mugende mu maki mateeka bwe mba nga ndi mubbi gajja kunkwata. taata ng'ogenda gumamu ng'oli mugumu kakati ekituufu kiri nti toyagala kugenda mulimu gw'oyogera gw'okola naye nga tebatugamba ku bintu by'oguze ekituufu kintu olina mulimu ne ka mobile money wakateekawo okusaba envanyuma era nga ssente maama yazikuwa ziwahandika nazo mu mobile money ate nga wakagitandika naye before obadde kireereese nzaka kitwala ebintu nga tolina mulimu era batugamba lumbalumba abakazi bakulukulu n'ogenda nga otayitamuko bw'otyo mpola mpola ate nga ne maama naye kennyini yamaze n'atumulira ekituufu n'agamba ekituufu ssente gubadde mukola ki ozijjayo era ng'obadde agula ebintu naye nga byammwe ne maama naye nga ssente zaani ekyo kijjeewo nti byaffe ne maama bintu byange bino bibyo ssente z'omwana bintu byange ssente z'omwana teri yali ampadde ku ssente balina obukakafu nti bampa ku ssente. maama omuntu ono luuno waali maaso ku maaso essente zani yazijjangayo era ani yazikozesa Sente ezo yazijjanga ku ssimu. Alina obukakafu nti nze yazijjanga ku ssimu. Tujja kujjayo message tulabe engeri zaatambulanga. ate nezibasindikanga ku ssimu yose bwe kiri ye nabyo anaazijjangayo maama waali ng'obujulizi obumala bwazijjangayo n'ekirala kati olaba twayagadde tule mu nsonga zino ngaffe tetuyingidde mu mateeka kubanga amateeka galatwalira obudde bungi ate nga tulina okugagendamu kubanga yegenda okubeera solution kaakati netulungi omwana n'okulemera mu maama we ate nga nawe newabeera gwe osobola okulemezaamu kubanga lyakola ku kyakumya we talina kyalina wadde naakabo ne bane bamusekerera engoye zayambala musajja wattu naye nga byonna yerekerezanga ajje nga at least nga alina awaka ngenda kuwasa kutambuza bulamu bwange kutandikawo bizinesi yange nze kati maama ono ayereke ki nti agabe kituufu ssente gwazikolanga ki gwagendanga n'ozijjangayo bulungi lwaki tetutudde ku mmeeza ffenna ng'abantu netwaba omwana addizibwa atya ebintu bye mukyali muto ojja kukola ebintu byo naawe era nawe osobola ogendesa bulabe byakiyongana byakikola Sirina mmeeza gye ngenda tutuulako ye nga tugituulako ku nsonga ki nzigiramu wa ogiramu yajjangayo ssente zina ssente zokuyazigulamu ebintu maama akiwaako obukakafu oba obujulizi obujulizi tebabuyina nti nze yajjangayo ssente ebintu bye nnina byonna nabigulanga nze okola muliki nagambye mu kusooka teweetaga tugenda ka mobile money kubanga baatugambye wagenda nga n'ojjangayo ssente omanyi munnange omuntu omanyi ekizibu ekiro ekyo kirimu aliwo omwana yagenda n'akola bubi omwana bwe yankola ebi ne mugamba nja kusiba n'aliko okunvuba tolina bukakafu aye no Uganda temugimanyi nti ndalamu just sagala nnyo okwereganya nakuteekamu nnyo kintu buno oba kine nga mbadde ngambye nga nange nyiize nga mbadde nyiize endalamu sifuddeeyo nsolo biremerako nekitambula nga bwe kirina okutambula nembiremerako neera n'okuddayo gye mbadde ndaga nsobola nange tonnalaba ku kkala zange nawe zikyukamu ojjako n'akatebe kwanaatuula ono omwana akolaba kati nomunange omusa muwala wayingire munabunyumba kakati naye olaba mbadde muli nteesa tukaluba nnyo bw'oba osiba taataamu ese naawe okimanyi ne kakka mobile money baatugambye wagera nga nijjako kale 3.3 ngera beebuuza gwe atakola ssente z'obeera ozijjawa onaasobola okutunywera mu kooti gye wajjanga ssente ezo omukazi wali okukulumiriza gye wagendanga nga n'owethedolanga ssente ekyo kirowoozaamu ki sifuddeeyo tugende mu maaso bigenda kuva kumabidde muzeeyi kati wuuno naye omukyala nga wadde twatuusiza bwonzikiriza ntuleko ku mmeeza
omukulu wono walinze naye ye akyeganira ddala ebintu lwaki. Mumunyonyodde nti amateeka gabakwata. Tumunyonyodde byonna naye ye agamba leeta obukakafu. Etteeka we limukwatira. Obukakafu gye buli tabwegaana kudda ku mmeeza kyekituufu. Bwe muba muŋŋambye nti bw'oba oggyako ssente kompyuta zisigalamu ng'ate yennyini yakaziggyako. Ate ne yazigirangako omukyala ali wiiri kati gyatubuulire ssente ezo ziyajjangako zabanga mmeka yazijjanga wa yali akolawa. Oluvanyuma lw'emyezi 3 agenda ajjako ssente mpitirivu ezitali ntono wano e Uganda mulimu kigwa kulimu ezo ssente zonna. Ate etteeka we ligenda okukwata otulage wa jjajja ssente ezo. Naye nze nabadde njogedde okukakkana kyekituufu. Mudde ku mmeeza muteese ebyo mateeka wonna ogalondoola ennyo gajja bakwata. Naye ekyokudda ku mmeeza kyekituufu. Naye nsaba omutwe mugumu omutima mugumu. Taguma agumira bwere. Anti era ssente ne bwoba ozijja ku ssimu teziraga ani yazijjayo. Kwe bali bajja kuziwa. Abaakulabanga ng'ozijjawo nabo we bali abagamba nga guwazijjangako. Ate maama mukadde anajja n'ayimirirawo n'oli n'ayimirirawo n'obeerawo n'omuntu omulala nga basatu bona ogenda kubeewakana. Naye nze nasazeewo ekintu kimu nga sikusalirawo muntu endowooza eyange. Omuntu okutegeeragana kyekisinga nemufuna akantu sina kantu kuba ngenza okulaba myaka simanyi mwaŋŋambye twamazeemu miliyoni 67 sente mpitirivu naye temusobola kunyigirizayo kantu ka miliyoni zonna miliyoni 6 nga nze yazirya. era sente bw'oba ojjayo kakadde nomala emyaka 6 ojjayo every mwezi ojjayo miliyoni 3 n'ojjayo 2 n'ojjayo 6 ogenda ogirabamu toto eba eweze. Kubanga ono omwana ama muzeeyi oza kusente yafunanga yasejjanga emitwalo 9 ku mwezi. Anajjanga emitwalo 9 emirundi 3 emyezi 3 n'asukuma. Oluusi n'akola kale emyezi 4 n'asukuma. Ono omukulu wagala n'akola ki? Okumala emyezi 6. Oyo mwana we yalwala omugongo. Tokiraba. Yalwala omugongo takyasita kubanga abaana baamugambye ddayo ku kyeyo okuba ekyeyo. Omwana kyeyinza. Takyasobola. Mwenga ab'omukwana ababiri mu mwana oyo okubeera n'obulamu obw'omu maaso mulabe nga mulaba akantu bweba temuziina bazirina ne ssente mukyalinako balina sente muzisigaze muweka ani zonna entandikwa amulaba enesimu gyalina alikulanira yakatandika mobile money talinako ssente si ntono nezaani zoli omwana zoli tagenda tulimba yabadde ng'akola mobile money obanga obadde okolanga mobile money obadde wanga n'oziwithdrawing ewalala wakagitandika obadde okola mulimu ki mabega kyekibuuzo ebyo byonna nga bivudde awo esooke mbiwulidde naye musooke mudde eri sayidi ya maama ebintu byalaga omwana biriwa abimulaga mu maaso mu mimwa nange kwe ngenda osinziirira. Maama nayogeddeko naye ng'omuntu omukulu kitegeeza mulina bye mwakolanga ye temugenda okuwa omwana. N'agamba munnange kanninde mukulu munnange male okwegeyamu naye nga ye yakkiriza okukakkana. Bintu ki byadde yamuwaddeko? Sinnabiraba tannamuwa kintu n'agamba alinde ggwe mumale okwegeyamu nga mmwe mulabe nga omwana akakkana. Olaba kibi oba kirungi omwana agende mu kkooti agende mu LC bijje mateeka mangi gakwata anti obudde buno mutunuulidde byange bye mutaddeko focus naye temunnatunuulira ku bya maama w'omwana nti ye bye yakola bye biriwa. wajjangayo ssente ng'owanyinawo kinayo tukimanye wajjangayo ssente ezo waziwanga maama oba nowazipulaningira. Kyenjagala nange okumanya nti ye maama w'omwana amugamba atya
omwana tannayogerako naye naye twagala nnyo okumala okwogerako naawe ne mama wo nga temunnayogera nange munasooka kugera na mama w'omwana. twayogedde dda naye n'agamba kalinde gwegwe wajjangayo sente mulabe famire yaffe. Okutwaliza awamu nze nina endorsements zange nganze zonna zange osobola obuuza omwana oba yampaayo wadde 10 ammanyi era kino bwe mba nkikolanga nti nkikolera mwana nkikolera muki naye so tagamba nti ansesemezza ebyobugagga kubanga talina kintu kye yali akoze yaziwerezanga maama we. Nze bwe mba nga nsazeewo nti kamuwe ng'omwana era talina kunvunaanyizibwa kugamba nti no ayina saba kino ayina muwa kino na kino na kino. Nze nina okugamba nti twala ekyo nkikuwadde ng'omuki tandikwa yiye. tulina we tutuuse lwakwayo sinnamanya kantu bagenda muwa sente oba namuwa kataka mba sikitegeera kaninde omukulu kyanaabazzeemu. Anti kati ye ng'omwana asobola okuba nga ayagala kashimani naye mulina ninawo kashimani bw'aba nga ayagala endorsement nazo nzikola ki nazo nzisobola ozimu kyolira kati ye ng'omwana asobola osalawo n'agamba bampe endorsement oba muwe kashimani. Ekyo kyenagaanye okusooka nti nze tombalirira ssente zaataakola ki zaatampa kati muwanga omwana ye wadde nti okumuwa property oba kumuwa ssente atandike obulamu obuki obupya. Okusalawo kuli gyali. Kibi naye kuba omulanga bankuba kiba kubanga kino ekintuuseko essaawa eno ku ssente yange sina buzibu nakyanaaba mpadde Mukama kye yasalawo naye guno mulanga nguweereza eri abo bagenda okukola kuba omulanga eri bakuba kyeyo bannange mwegendeza abantu bemuteerako ssente zammwe abantu betuwa ssente zaffe batufuukira ebiki ebizibu. So ku nsonga y'okumpa ssebo mukulu abakwete taata kale taata badde nsaba bampe ekitaata oba akataka kwe mwatandikira ssebo kubanga naye noyogera ng'oliwo otoyogera kakkanya bulungi amagulu maama sisobola kukakkana ku bintu binkoleddwa naye taata mbadde nsaba kapoloti bakampe nfutiba ika bbiri anti asobola okuba nga we yakulaze nze si we njagala okukuwa
ate kakati muzeeyi osobola okera ama muzeeyi tubeerera enkanye waye talina kuŋŋamba ono ye kyajjiddemu yalaga nti atuwa buuyi tetwabikolerera kade kina buzibu naye kutunuuliramu ku bukadde 6 n'okusoba bwana agamba nti agenda muwa kapuloti just kabukadde 4 omwana akifuniddemu omwana abadde akkiriza olw'embeera n'akanga Katonda kyeyamuwa tugale n'ekyo akwateyo eka 2 azimuwe asobole kusente alinako zaalinako alina wala we yagula sente ntono agamba wamanyi siwayagala okumuwa bamulazeewo ku maaso siwasobola okuba nga si wange okugeza nti ennyumba yiyo kusooka yali yange natundawo naye kati ekyo tebakimanyiiko nti nno nakola ki natunda ne gye nagula tebamanyiiyo awo nali nagulawo ebyo tolingiriza butya bwe nafunawo sayina ennaku bane mbawulira abaana bakuba ebiyungu omwana wabagambye kino kambabuulire mwegendereze nnyo abantu bemuwa ssente zammwe ne maamu olaba asobola ssebo okwefuulira ku lw'omuntu omulala saawa zino omuvubuka embonaabona gyabonaabona kati omuwa lyakuddaala akudda emba bintu byakuddaala bukuddazi bye biri wano mu ssente z'omwana naye Katonda gy'ali ate abadde osalawo otya bw'ogenda okumuwamu ssente nga mmeka tubalebalemu kubeemuko mu bukadde 67 kati tugambe bukadde 7 kubanga 67 n'ezigwamu sawasawa bukadde 7 anti era tammanja bukadde 6 kuba tampanga wadde akakadde ye osobola omubuuza direct nti yampaako wadde 10,000 bw'akikkaatiriza nti yampaako wadde ssente ngenda kuzimuddiza zonna tolinawo ojja bukakafu lwansonga bukakafu buli wali buli obukadde 67 bwayogerako obukadde 67 bwayogerako ow'okububanja amumanyi sinze ow'okububanja amumanyi nze ngenda muwa property nga nze nti muwanga omwana kuba kati ye nga ye obudde buno ampisaamu amaaso alaba nti ndi muto munne naye ate bwe tugenda mu endorsements aba mwana nti nga bwagambye okugagga mba mwana naye mba mwana maanyi agange because gye tuvudde tuva abagoberera abadde tuwa information abadde tugamba omwana talina mulimu gwakola anti era temumanyi mwe mulowooza mumanyi nnyo onfolowinga ne tomumanyi nga toyina mulimu gwokola sinsi wafuna maama anti ekyo oyinza okuba nga bw'okirowooza naye ate temumanyi buuza maama wo yammanyi naye yennyini naye alina bw'akoma okummanya naye tamumanyi akasazeewo tuwa nze bw'amala okukkiriza kya kitaawe nze ku byange bye mbadde nkola emabbali nja kusobola kale si wabi taata mutima mulungi nga ba failures abatamanyi kukola balemererwa tewali failure mu nsi muno tewali failure gwe okyeteekamu ate buli wokyeteekamu nti oli failure era obeera failure bagamba omugaga si muntu omugaga mugufere atutwale tugende tulabe atugirira tugende mbapimireko endorsement gye ngenda okumuwa kupimako bupimi abayala okupima endagala tugikola ddi na biki byonna ati bagamba
naye anti kakati si byangu naye byonna oba kale kyonna kikiri nti buno obubaka mbusindika eri ffenna abagenda naye oba tugenze mu nsi oba nga tufumya bwerwansi obunene oba olaze ebiseera ebisinga leka akasente kakasale tokola era muweesiga bazadde esiga biki bazadde ngeza mukirabe namu maama we yakulyamu olukwe abalala bataata mugagga tugenda tusalireko kakyagali ki okadde ensanvu sawasawa atulabe ate bagamba gasinye kubayo ekibumba asaba olwedde ebaawo era tosobola kugiyoya nga teriiwo ndakubapimirako awantu wano ate bwe wano agenda natandikira mu mmere agenda natandikira mu mmere ndatandikira mu mmere kikumi kumi na nnya mujje tupime wano beyo we wamu kasita nabo bazadde bajjazaala ambula na wano anaza najja kukola ki ajja kuzaala anti ali mu myaka egikola ki egizaala si mugumba kiba kiri asobola kuba nga alina amadinya gakula genda n'ebitooke nabyo muweereddemu
Teruweze bibiri. Loza mwana wange tebakuwadde omatidde n'ekyo kati nga nze muzadde otujja kulaba genene ebbali. Atulibugirye bulungi omwana bamuwadde ekintu nga kyekindowooza. Ate kakati muzeeyi kiriwo bagamba kyota naye tukola ki? Tunakola ndagaano. Endagaano ateeka mu mayi bwe gatambula. Mwana amaze okusimba empaayi tugenda kunoonya kyamaani waawe kuba ne taata akkiriza amukolere kagulimi y'endagaano. Kuliko ekyapa? Ekyapa oba simanyi nannyini ttaka agabye. Kuliko ekyapa? Namukolera ndagaano. Si kyapa. Basezi. Alabala kujja munju. Basezi. Era kati Mmanyi ekatutte obukoko Ni maama waako yabatwala. abadde alwana. Yatutte ekkubo Tekoneza kama. Mbo basezi twankanga mukwano ye sinategedde abasezi bamuno muli basezi. abasezi baakona abalya mmere basera mmere. Bamanyi n'emisaala tuna gwe twalabanga akumya. Yafa n'ekyokulya ku mutwe. Kale nze kati ntyayo. Abasezi. Gye bali gyaddala. Kati tugende ndowooza. Awantu wano muwaddewo mu mutima mulungi n'emmere atandikirewo nayo ngimuweereddemu. Tewali akase. Tewali ankase muwadde nga mwana. Kale kati mwana ate kigwe kiki kyogenda okukolawo? nange nga maama w'omwana nga taata bwamuwadde nange ngenda kumuwa ebibye lwakuba nti akadde kagenzeemu nga ngenda kumuwa kuba newaka kati nsuubira wowe obudde nsigazza butono saawa yonna asobola okufa newaka wati. Era omulaga ewange n'otamuwaawo oyinza okufa n'alowooza nti nno n'ewange. Ate weewala taata. Era ku poloti y'emu eyo ku kibanja kyekimu ekyo kyakitawo n'omwana nako olinako era nako poloti. Ye akimanyi waba amulaga. Ewange tamulagirawo. Wadde nga tewakyali wange naye era nze nvunaanyizibwa. Anyway, bwe bityo bitambudde mwebale kubanga mubaddeko mukoze eki jangu eri mama ndoza mugende basitaza mugende bino byange nsabako kantu kanene muganda wange kati ebyo taata tweyanze ge mukama akuwa omukisa mama mwebale muzeeyi mwebale akati ogera mukebyaffe olaba laba omukaga bwatambula Yakolamu sente z'abanne bana yakudaala kakati wamaze kambabuulire bagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekutte okola ki onywa. kakati ono mukadde kale tetuganye
Ono mubuka awoza waliwo sente mmeka. Ku bukadde 67 mbotto tusigale awo mbuka tukoze ki? Tugenda bakolako emikolo mpozi lwasanga tannakoma. Kakome bw'ati okuva TZ bwe pala. Tutandikira awo. Bajja kwefumula bokka na bekka. Omwana bajja muddiza ebintu bye bokka na bokka. Era bana kino kibagamba mwegendereze nnyo. Abantu bemwesigane sente zammwe. Munnange ofuulwa sente zo. Omulenzi yenna akuddaala, owulira ng'ofanze singa kano yali yampa amaanyi agaaweramu. Oyo mba namuyedde amannyo, nze nkubirawo kubanga nze nyiigirawo. Nze saagala muntu, olaba, nze saagala muntu like mulyaza amaanya. Okitegeera? Nze awo nyiigirawo mba nakukubiddewo nkubirawo. Ebiseera ebisinga mu bulamu bw'ensi eno tekinyuma nnyo kwefuula mulala. Kale kwefuula muntu mugezi kankyogere bwentyo. Omanyi waggulu w'omumanyi wabaayo muki? Omumanyi. Kati gwe jjafuuka omugezi ng'ate waliyo omugezi okola ki? Okusinga. So ebyo byonna ffe tubirekera ani? Katonda. Naye ng'ate era ebya Kaisaali kabere ebya Kaisaali n'ebya kano bire ebyaki? Kaakati nno tugenda basesemya. Kimu? Ku kimu. Aya basi. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Gleam. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyalange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Gleam. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries ku ggwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Gleam ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi.